Olunaku olwaleero tuzze okuba nga ate twogera ku nnyumba ya mwana mulenzi Gravity omutujju. Wow, kino no kyewuunyisizza abantu bangi oluvannyuma lwa Gravity omutujju okugenda maaso n'ata ebifaananyi by'ennyumba gyali ogenda maaso n'okuzi. Okay, twesimye nnyo okuba nga ate mukyali wamu naffe ku mukutu gwaffe guno omuganzo gwa Busasa Media. Amanya n'eddoboozi Sente Sente omuweereza wo ate mu entertainment wamu ne General News. Ennyumba eno yalabiddwako nga nnene nnyo ddala, si nnyumba za bulijjo wabula mansion ensukulumu nnyo, nga nno abantu bangi bagenze maaso n'okwogera ku nnyumba ya Gravity ne batutegeeza nga ssente zino bw'atazijje mu kuyimba. Weewaawo Gravity ye yavuddeyo n'akkaakaatiriza ku nsonga eno n'ategeeza abantu bonna baddembe okuba nga ate boogera kyonna kye basanze, naye amazima galisigala mazima era ate galyeraga lwatu. Yagenze maaso n'atutegeeza nti bangi bagenze beewanika naddala mu nsiike y'okuyimba nga beeyita namba emu, wabula ye tajja kweyita namba emu, tajja genda maaso nga yeewa namba yadde omulundi guli ogw'emabega yeewa ennamba oba yawa bayimbi banne ennamba ez'enjawulo mu industry nga bwe bagenda, wabula yagambye ye agenda sigala nga abalaga makula oba ebinyuvu byasobodde okuba nga ate afuna mu kisaawe kino eky'okuyimba. Weewaawo ennyumba yeeyo nga bwe mugiraba, nnyumba ya mulembe nnyo ddala, erimu ebisenge ebisukka mu 2 nga bwe mugiraba n'obwaguuga bwayo bweriko, era erinaanye ebitundu ebirinaanye ku mazzi.
kamberekereze mu kaseera kano wabula ate mugendere ddala mu maaso n'okubanga musubscribinga nga musharinga nga mukomentinga era nsigadde nze Jona Saints social media temuvaawo ebirungi bikyajja akuume atakuumira mpeera.